mukyalo oyo yavumye kyabazinga we Busoga. Mukyalo oyo abeera UK. Madamu kyewakoze kintu kya busiru nnyo era tokiddangamu. Bw'obanga oyogera ku kyabazinga we Busoga oba omuntu yenna nga kabaka obanga is a king, tosobola kumwogerako bwotyo. Kye bayita kyabazinga tomusobola mu addressinga bwotyo nga addressinga akaana akato. Abantu abamu mugyewo akamanyiiro. Tosobola ku addressinga kyabazinga bwotyo. Era mukyala gwe byonna bye weeyita oli UK. Ogamba nga walabirira kyabazinga, ani akutuma? Ate omumumanyiira gwolabirira kyabazinga gwe. Kabaka omulamba bamulabirira. Nagwe nimulekera awo akamanyiiro bayiza we. Nawulidde omukyalo oyo ali e UK agamba siba kyabazinga yazaalamu abaana. Madamu tugyeko obusiru n'obutategeera. Abantu abamuyitiriza nnyo okumanyira n'obusiru. Tosobola kwogera ku kyabazinga bwotyo n'oba gwani. Kale tukitwale nti bye wayogedde bituufu. Ne foramu gye wakozesezza mbi. Ensonga teziggwera mu mawulire. Amawulire tegagaba solutions. So lwaki abantu mulowooza nti buli kimu kiggwera ku social media. Tusobola kwogera ku kyabazinga bwotyo. Oli mukulembeze wa culture. Is head of a culture institution. Abasoga bangi bali buli wamu kati omuntu wakuwa obutwa kikaze ggwe. Ate abakazi mwevumbulidde omuze gw'obutategeera. Gwe byayinza byogera ku muntu ng'omuntu wa kitiibwa bw'atyo. Oli bamuyita Nadduyopo owookuna akulira culture institution. Nye n'ogenda n'omwogerako ng'agamba tamale. So mugyewo akamanyiiro ekyo kintu kibi nnyo mukyalo oyo kye yakoze. Si kirungi. Tosobola kwogera ku mukulembeze wa nnono bwotyo. Omusajja mwenzi ebyo oyinza byogera ebyo olimu amagezi. Munaawe oyagala kuba queen. Watulagidde ddala nti obwa queen tebukusaana. N'ebikazi bibeera eyo ne byesiba ku bantu. Oba oli yakwagalako kati mwerabire gye wamulaba. Oli kabaka ize king ze kyabazinga. Yafunye omuntu omutuufu gw'alina okuba naye. Oba njaga. Muza mulabirira gwe toyina gw'osobola kulabirira mukazi gwe tugyeko akajanja. Obwakabaka bwa Busoga buwangadde emyaka 3. Kuva mu history tubusomako. Bakabaka bonna gwabadde abalabirira ababaddeko bakyabazinga. Ekikazi ekyo kisiru bakyabazinga bonna ababaddeko gwabadde abalabirira. Muza abadde amusazise enviri siri walira muli. Mwesiba nnyo ku bantu. Mboyo sibanyete mukazi gwe watugambye. Mbo sibanyambu ono omupya mbutamwagala kati bikwatirako wa. Omukazi bujja bwe bumusumbuwa. Kati awulire ennaku obwa queen wabadde tubusaana. Era toli ba queen wa Busoga. Ko walaze ensiti kikazi gwe totegeera. Eyo si ye fulamu. Joyina okuyita mungu oyogera ku bakabaka. Kabe wa Buganda, kabe kyabazinga owe Busoga, kabe owe Mwankole, kabe owe Bunyoro, bali ba culture leaders. Bayina ekitiibwa kyabwe. Si buli kimu kibeera ku social media madamu. Tugyeko obusiru. Nze ndi UK. Lwaki tofuna kubali ye UK? Anti oli UK. Nze ndi UK. Ne polisi ya UK nagitegeeza. Gwe bayita omusoga ayinza okuwa obutwa gwe. Obwa kyabazinga bwozanyirako obwa Busoga buwangadde emyaka 3 kuva mu history. Byebyo byattisa Princess Diana kumanyiira. Omuntu asazeewo afunye mu kukyala we.
fa mu kimugunyu toyina mpisa impisa ze zakulemeza obufumbo mukyala gwali eyuki nakuwulidde ku interview ya MC kinenkwata ku ttama naye abana abasajja tuyina ebizibu kale ng'okwata ogwo omuguya ng'ogukwata mbu nagwo gubeere gukwini weesonyiwe kyabazinga oyina kyotwagaza mukazi gwe tujjeeko obutategeera weesonyiwe kyabazinga ebyo byonna byotunyumiza nti wamulabirira wapatana kulabirira bakabaka wano mu Uganda lwaki tolabirirako ku mulala oyina sente mmeka gwembwa muli eyo Bulaya mugudde eddalu musiiwuusa empisa eri nnono oli mukulembeze wa nnono ng'ojja omuyisaamu otya amaaso oli ayogera ku muto munno if you really love him tewandikoze bwotyo ate goyagala atomu disrespectinga bwotyo kale tukigeze nti wali omwagala biri byaluli people move on abantu bafuna abantu ababasanyusa omuntu natulamu nga toyina karakita omukazi oyo bannange oyo ali eyuke yabadde avuma kyabazinga newuunya ne famire mwava kamusiru omuntu nowemuka bwotyo kane weewemula nogwayo wabadde oyina points mukazi gwe naye wazikutte bubi saba ensonga z'obwakabaka tezigwera ku social media obwakabaka bwa Busoga buyina katikkiro waali n'omuntu oyinza kuwemuka bwotyo bujja bwe bukuluma bukati bagala kuba queen kyekikuluma embwa eyo tujjeko olugezigezi beere eyuke sirikira eyo yuke siggulu ate si buli ageze ebungereza ati asiiwuuka empisa nga gwe you address a king like that over mb'omusibanyambwe akwagala nange Junior nina abaali banjagalako edda kati sikyasobola kubaagala nakyusa kiraasi tosobola kujja nsinikirako mannyo mbu Technocrat Junior nali nkwagala ndi mulala kati abakyala mu kiyige omuntu ayinza okwagalako nga tannaba kabaka osanga biri ebiseera bye yakwagalira kwe yali tannafuuka kyabazinga kati mulala mwerabire gye wamulaba oba muyinamu abaana batwale mu bwakabaka bunaabalabirira Busoga ng'obeezaawo Busoga gwe mbwazaakutya goyinza okulabirira Busoga ne baminisita b'e Busoga gwe abadde abalabirira embwa eno olwaki mumanyiira abantu abakazi mumanyiira mumbadde mwagala nga njagala is that love where you come out to disrespect a king you disrespect a king omukulembeze w'ennono boss madam tujjeeko akajanja genda olabirireyo ku balala kale bakumye obwa queen sirika karakitayo n'empisa zo you cannot qualify omukazi yenene naba ne mukalu kanawuliriza ka audio nenga oh my god ne Uganda ngekyuse kyanaku nnyo abasajja tulabye kale ng'okwata ogwo omusiitu ng'ogukuba mu lubiri goyinza n'omuwa obutwa gwe mwesiba kubagenda oli alonze kwini we ayina qualities lwaki yalonze ye ng'otandika okuvaayo tebakwagala ani agenda mwagala by the mere fact that she chose her out of many women to be a queen it means ayina ekintu kyamwagaddeko madamu weeyuke sirikira eyo totwasamira oba omuyinamu abaana batwale mu bwakabaka procedure weeziri gende wakatikiro w'e Busoga n'ebyo ebya social media tebijja kuyamba you are showing people nti oli musiru how can you take kingdom matters ku social media abasoga bajja kuwa obutwa kikazi gwe obwakabaka bweyagala okumanyiira bumazeewo myaka 3 si asoose okuba kyabazinga te si asembye so yinza okuba oli mutuufu ne packaging information yo ng'omuntu ategeera wamma babekulu yagamba kabaka mwako ke kakulaga wajje wakulira
ne if you addressing a kyabazinga oyina kiteeka mu mind you are addressing a cultural leader. Ensonga za kingdoms tezibeera mawulire. Katikkiro w'e Busoga waali genda yo kakati ofoboya Samira tukuyambe tutya madamu kwa oze ku social media tekulika akola mu kingdom y'e Busoga weerabisa bwerabisa oli mukazi mukulu kati gomaze okuweebuula bw'otyo mu bantu kakati olwombwa akwagala ne waba abadde akwagala yakukyaye otaliko kugera bitakwatagana. Nze banne saagala mukazi aswaza muntu segera bakukubye joka. You can't be a queen. Era kyabazinga nkwebaza webale kutuwonya muzimu ogwo. Okera kuba kyangu okwata oyo ng'omukuba mu bufumbo. Nze kyekiŋŋaanye okuwasa. Abakazi bafuukira ddala oba swaitaani ziri awo abamu. Wali abakyala abategeera. You are talking to a king. Madamu fuga olulimi lwo. You are talking to a king. Ekalicho leader. Toyinza mwogerako bw'otyo. Ntugyeeko nammwe obutaba na mpisa. So kintu ekyo kyannumye nnyo. Era simanyi nsi yaffe gy'eraga. Empisa ziwedde mu bantu. Yes, oyinza okuba olina point entuufu. But your packaging was bad. The way you packaged your information, the forum you used to talk to the kyabazinga was wrong. The other one is a kingdom, which is here to stay. Gotandika tugatamu oyo katemba fa Abasoga. Si abakiwa obutwa. Ate bajja kuwa obutwa. Ebintu wano byosembayo kuzanyirako biri amadiini ne tribes. Eddiini kintu kirala n'ebyobuwangwa bye bintu byotazanyirangako. Eri abaagala obwakabaka bwa Busoga ku mutima. Nga tasubira ati taata waali bakyabazinga naye ng'ayagala Abasoga. Owanga awaseggwe. Kyabazinga lekawo abawala bategere Busoga awaseggwe. Ndamu totusiriwalirako. Bonna bakabaka, bonna bakyabazinga babaddeko gwe abadde abalabirira. Wagenda yuke kuba kyeyo weefudde alabirira. Wapatana gwa kulabirira bakyabazinga. Kale bakuwa omudaali walabirira nnyo maama. Olinga emmindi ya full figure. Oba byabaki. So madam tujeeko olugezigezi n'olujanja. Ddayo mu forum entuufu eya Busoga. You address your issues. For us, we are not interested. Bobby Nyumiza, we are not interested. First of all, tetwaliyo. Segera oyinza n'okuba olimba. Ka oli mukalu. Nze omuntu avoola kabaka. Novoola kyabazinga omulamba. Mbasi really, how do you do that? To get what? Kati wafunyeemu ki? Obufumbo babututte kkiriza. Zera nina ebiwala binneesibako. Junior, I was your age at school. Tomanyiira sikulabangako. Ntwesibasibako. But Junior, I'm in love with you. You've been in love with me, gwe. Langa ekisinziro kya full figure. Nze njagalwa abafaanananga gwe. Abantu bamalokola amanya gabwe ne mujja ne mubalippira. I think I know that guy. Me, that guy dated me. That's past now. Datinza abantu bangi. Are you kidding on me? Just say you lack opportunity. Madam, swallow your pride, move on. Bw'oba mwinamu abaana batwale Busoga. Mama Kadaga wali anabalabirira. Abasoga balina sente, balina amaanyi. Kabaka bw'abalema okulabirira. Kwesiba ku bantu. Kuba igwe sente gwe Busoga zeyina. Manya amataka ge bayina. Omanyi Abazinga amataka gayina. Mbundabirira. Genda olabirira ennyoko. Tumanyira naawe. Mbamwini yuke. Amanyi omutuuka ye yuke muloza muli bakatonda. Genda weerusize muli. Toyina bwa queen bw'osobola kuba mukazi gwe kwatotegera intellectually zero. To be a queen of any kingdom, you must have mental capacity. Nga mental capacity ye reasoning. So twakugobye.
omupya gwe tuliko mama Queen ani Mutesi simanyani Mutesi uyo ono Queen Mutesi ekyo tekikyadda kaza kaina magezi oyo bannange nebine bya intermarriage era bye bituleetedde obuzibu abate bakyalina mu mpisa ogenda okigoberera ennyo nga bakyenda bwenzi mu biwanga wange eyo oyinza okuvoola kabaka a king abakazi musiiwuusa empisa mulimba mwagadde nnyo ebyobwereere kati yawulidde nti baamusazeeyo awulira afa madamu tujeeko ebbuba n'obujja teekeyo jerasaawe this a kingdom balina bye basinziirako okulonda queen oyenda tuzaalira fe abasoga ebyana ebitategeera so wama His Royal Highness the Kyabazinga of Busoga we congratulate you olw'okufunira Queen Mutesa ategeera n'otuwonya olunabe lw'ekikazi ekyo ekyeyukke aye tujja kiwa obutwa kireke kyesiriwazi abasoga be bantu b'osembayo okumanyiira nga balina emputtu so byebyo ey'olwaleero loza siigimalirize wano eyo story nayo bwetyo bwebadde let us learn to give cultural leaders respect tuleme kubavoola kubanga the institution they represent are there for continuity obwakabaka bwa Busoga tebugenda kuvaawo bujja kubeerawo emirembe n'emirembe so ekyo kikulu nnyo nja kubeerako ku TikTok week ejja nabagaye ngenda kubeerako e Dubai ennaku z'omwezi nga 3 October ne Donzera birthday ya Donzera tujja kuba ne Kalokasiita Fefe Busi nga tuli Dubai awo saabe Dubai mutulinde tujja kubeerayo awo nga tukola ki nga tubasazeeko e Dubai so olowooza y'olwaleero sigenda gimalira wano Kabaata wankubiddeko nzije ku TikTok ndi busy Kabaata nja kujja ku TikTok ku Friday fe tulina emirimu gye tukola Kabaata not every time tubeera ku social media so if you give me an invitation to come on your TikTok live ojja kumpa list bw'ogenda okukyaza Kabaata wenaabaako ku live yo ojja kusooka kumpa list bani bw'ogenda okukyaza sibeera mu buli wamu sibeera buli wamu nti njagala nnyo ki kamera so era right now nva ku mulimu n'ensonga ya Kyabazinga yo mbadde nnina ogyogerako kitegere weebale kutugambira ku Kaye ebya Kaye mubiveeko Kaye is a good guy by the way mubireke ebyo mubitulekere anyaba nayo gamwingiza nnyo mu ntalo ze mutaliimu ne munoonya mpalaniraako munoonya mpalaniraako Naza, I'm a good guy. The way you treat me is the way I treat you. If you treat me good, I will treat you good. Now, if you want to treat me bad, respect is two-sided. Okuwanga n'ekitiibwa kiva ku side zombi, not one. It's like a love relationship. It takes two sides. Toza kuba mu love ng'ogirimu bwomu, like most of you. Abasinga obungi babakyawadde. Mwesiba ku bantu, weesibye ku muntu takuliiko, osindika message taddamu, omukubira amasimu tagakwata. Nawe ne weerimba mbu junior amine relationship, ogirimu bwomu. Ugandans mwesiba nnyo ku bantu, kyekizibu kye muyina. Noleka abantu abakwagala abali wiringa okuba naawe, ne weesiba ku batakuliiko, kale nze ekyo nakikomye.
Kyawa mtu angati Junior nkuchayi I kiss you goodbye oba omponyeza. Kibi nnyo okumala obudde ku muntu atakuliiko kiruma. Kintu kibi. You waste time. Nemikwano tokikirizanga. Kitegeera. If you have this friend of yours, akuyisaamu amaaso mbu you keep quiet. Nze Junior, I don't want yours. That's why I keep quiet. Mukwano bagenda okujoga gwe nsinga si abanafu. This world is not for faint-hearted. Segera si abanafu. The winner takes it all. So fight for what belongs to you. Nze abantu bajjawo Junior banzibyeko ettaka n'omugamba madam. Ettaka lyobadde totakolerako kintu nakimu ddyo lwaki tebalibbe. Abamu mulina amataka mwagalekaawo temulimirako temubeerako oli mu kibuga onwa mwenge. Bw'okeera ku bakya nga waliwo azimbako ozuukuka. Bannange, why don't you fence your land? Teekako ekikomera ku ttaka lyo. Ne abamu temulina bikomera ku mataka. Olinze bamala okuyiwako materials okutandika okuzimba ozimba ebazimbula. There's a lot of negligence. Nenga byebyo kabata nja kujja ku live yo ku Friday. Era ku TikTok nkoma ku Friday. Eribbye eryabye simu yange nyenda kuku naloga eribbye eryo. Simu yange bagibba. Ne namba yange njizaako ku Friday. But I want to bewitch that thief. Ababbi b'ennaku zino bamanyiira. Era poliisi banna abantu bababbako nnyo amasimu mu jjaamu. So tuteekemu amaanyi mu kukuuma bannansi n'ebyabwe. Naye libbiggwe wabba essimu yange. N'olaba nuuduzi zange. Nze kiri okunuma mu ssimu eyo nuuduzi. Buli wendowooza ku nuuduzi zange ennaku enkwata. Nkwata ku ttama nenga nze kinnuma mu ssimu eyo nuuduzi zokka. Mbeerawo ne ŋŋamba eribbi lino liri eyo liri mukunda bannange. Ofanga tutadde nuuduzi ku ssimu. Ne libbiramu nuuduzi. Kati oba bba essimu oba obba yaki. So bwe mulaba nuuduzi zange nga zifulumye ku social media. Temwewuunya. Eza shira zaafuluma, eza nampeera zaafuluma bannange. Eggwanga linaagwamu nnabe. Nuuduzi za Technocrat Junior banemberaawo seebaka. Ogaba nesinga ligiza nenzijjamu. So we meet next time. Mweraba. Kati mukasale mumanyi musala nnyo ebyekisiro. Akoko mujja kata buza ku TikTok ati mwagala nnyo shares. Singa nno nga muteekayo ebyekisiru ku TikTok bye twogedde singa mufuna n'obudde ne mukola. Naye ne mugenda ne mutambu singa bwe munaateekayo nuuduzi zange nga zifulumye kwa omubbi eyabba essimu yange. Manyi your intention kufulumya nuuduzi zange. Naye kulayira amazima ga Katonda mu ggulu nja kukuloga. Nja kukumeza ekinaanaasi. Nze kinnuma mu ssimu eyo nuuduzi. Banne Junior nga nina nnyingi. Mukama tusaasire. Tusaasire era buli sikyebaka. So tetulina buzibu nababbi tubbako masimu. Ne nuuduzi zaffe ze musangamu muzikuume. Kati kiri eyo kyekuba kasabbuuni. Agabbi bannaake. Nze n'okusanga kyabba essimu yange kwekuba kasabbuuni. Omanyi mubeera eyo n'ontunuulya noga Junior ekyo n'enkikwatako yasamira muli. So mukuume nnyo amasimu gammwe ne poliisi nammwe mutuyambe. Omuntu n'olopati bakubbye essimu. Poliisi gambye buy another one. Kaakati tunaabeeramu tutya mu ggwanga ng'agabbi gatubba nuuduzi ne gayinaayina. Omanyi okuddamu okuzeekwata. Banne nuuduzi zimenya okwekwata.
no positioninga kamera ne wekola obusolosolo abula eri byeryo buli wendirozaako mpulira ennaku enkwata. So abana asalamu byenjogedde singa obudde mu bumala nga mugula amataka. So sijja kusuka wano alien skin nkutumiddeko nnyo taata twakuvaako alien gwaliko nsinza kuddamu kuvuma alien MC Cats bali bamugjeemu amannyo ne Cats lwaki tobeerako ewo n'owummula MC Cats lwaki tobeerako ewo n'olaba oba abaserebu temulina DSTV ne weesonyiwa abantu kati siya Cats bakanyuga ng'abakanyuga omugugu naye badde erina eggwanga likyuse kale Cats with all your name and experience ne bakanyuga bwe batyo abaana tebakyayagala kumanya. Times have changed. Bannanga atalaba ku MC Cats nga wamaanyi Cats nga program gyataliiko tetambula naye kati bakasuka nga bakasuka enswa. Baserebu ekyo kibayigirize invest muinvestinge leero wetuli enkya tetuliiwo kakati alien skin yafunamu kasente kajogeffe banna omunaku wafunamu kasente afuuka ekirala. Alien yayina abakazi yayina erinnya kati yayina hiiti yayina sente lwaki takkasuke. Falcon Forest yagulawo Cats okyapangisa. Cats alien skin avuga Range Rover Cats ovuga motoka ki kyabanga balien skin tebajja tuwa kitiibwa bw'ogendanga mu comparison n'omuntu comparison oyina okubanga omalayo. You must have a nice car, you must have a good job nga ne woosula topangisa. Kale baserebu abasinga mupangisa kale ng'ojjomanyira abantu bannamuli abamu temulina nawe musula okyasula wajjajjaawo kati ojjomanyira alien. Cats tweddeko let us be sober. Cats work hard. Emyaka abiri gy'omaze mu entertainment what do you own? Kyobanga kyali alien skin kijja kutuvuma esente tetuyina. Alien skin okumuyita ku mbago oyina okuba nga oyina miliyoni 10 kati omuyimbi akwate 10 najja ayimba ebiyimba byebyo ebitanyuma siina nnyo ndi mumativu mudde wala. Mudde wala kati nze nsobola okwekopeyalinga ne alien Junior nyingiza sente mmeka. So n'olwekyo kyanaku nnyo nti bakasuse wabweru MC Cats naye weepime muntu nga seba ayinawo ku nnyumba avuga Range Rover nga alien bwali ayingiza miliyoni ezisoba mu 10 oyo taba mangu kumanyira. Kati sijja musaizi zaffe segera jangu eno alien skin size nene yesooka omuleke kati kaiza yakirina ebyapa tosobola kimanyira ng'osula mu muzigo mwe mubeera mwereegana balandiroodi apartment ekulemya okusasula muwoza twaliwo fe tulaba twali b'amaanyi n'ofunamu ki mu maanyi. Ensi yonna etambulira ku kiki ky'oyina si kiki kye weeyita ekyo bwe muli kitegeera what you own not what you want to be. Buli omu asobola okweyita kyayagala. Junior neeyita Tekinokulaati, waliwo eyeeyita mutabani w'omulaalo, waliwo eyeeyita Kakalamu the answer. Ebyo byonna ebinnya bye tweyita tebigasa. Oyina ki? Kiki ekiri mu mannya go? Kati alien skin byayina mu mannya ge right now. Omuntu yekka kati asobola okuddamu alien ye Bobi Wine. Kwa alien skin afaananira ddala Bobi Wine. Waliwo eyeeyita Lucifer penge. Waliwo eyeeyita Musirwich.
byonna bye mweyita tebigasa kiki bye what do you own kakati gwe toyina natusi toyina na sentimita ya ttaka ng'otandika kumanyiira alien era sige musikasi wali kini we bakasuka ebweru wa stage waliwo omuyimbi eyakyogeddeko babeeta mwatamwa dda lwa lugezigezi teri muntu asinga bannamawulire lugezigezi naba MC we boogera oyinza okugamba Kampala yaabwe abayimbi be mumanyiira batusinga abayimbi bagagga sayisajja nga kibebekulu kiina apartimenti zaakyo golya ku lugambo kati byokola naffe tubisobola testing 1 2 testing 1 2 MC Cats testing 1 2 obwa MC teri gye babusomesa everybody every an idiot can be an MC munsi teweewanisanga kintu nga every idiot can do it teweewanisanga kintu nga buli musiru asobola okkiba Cats buli omu asobola okupresentinga ku TV because okupresentinga ku TV just weetaaga ekintu kitono nesi buli omu asobola okuyimba not everybody can sing but everybody can be an MC kakati yenjawulo era we wanaabaayo nze mayinza ebintu mbirabira wala nze Junior neekyusa wano nali nvuma aliyeni nabivaamu nze neekyusa era sibagambako mbu mujje mumpagire nze Junior sina bafolowa nze folowa wa folowa wange akakamanyiro ke mwina mbu Junior lwaki wakyuse data wo olinga ekisinziro kya full figure data wo nze ndiwo kwogera bintu byo zekera kumacha nenefuula naye kati ndi walien nze alien skin yapita dda ku Fanconi Forest olaba nnyayo we banzijamu amanyo am the trespasser so n'olwekyo ebintu ebyo nabyo bikulu okubitegeera munsi kye weeyita si kye kikulu biki byoyina what you own is what you are your bank account reflects you teri mugezi aina magezi nga taina sente ne bamubalamu amagezi your bank account is your mental capacity okuva na leero kiyige bank account yo nga bwefaanana n'amagezi go we gakoma ya Afrika era ne wobanga oli mugezi otya ngo byoyogera bya magezi naye nga toyina sente bagamba oli musiru oba wagwe eddalu ne bw'oli yogera ebyamagezi nga toyina sente they will tell you either you are mad or stupid naye omugagga ne bw'ayogera ebitaliimu magezi bamukootinga